إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدو الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم. نعم، tukom yawna tabo lugara barakallahu fikum no musomo gwa foguyitibwa ebyobuwangwa ddiini, no musomo gwa foguyitibwa dala oli musiramu. Musomo gwa foguyitibwa gutya dala oli musiramu. Ekyo nno nga kibuuzo mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala ekiteetaaga ansa kwanukulo yakubuuza wa barakallahu fikum, wabula okubeera nti gwe wennyini weekyekinga, weerivayizinga, weekebera, okiwulidde bulungi, ne weebuuza ddala ndi musiraamu. Okiwulidde bulungi, weekyekinga ddala oli musiraamu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akubala nti oli musiraamu. wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. N'olwekyo biizinillahi tabaraka wa ta'ala jukira nti kino kyekitabo kyaffe ekyatuwandiikirwa mukadde waffe, muganda waffe, sheekhe waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu llahu ta'ala. Allah mukuume, barakallahu fikum. Ddala oli musiraamu. Era ng'olwaliro biizinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kulaba omutwe ogukwataganako nti kwegamba lecture yaffe ya namba 9 olwaliro, lecture yaffe namba 9, era ng'omutwe gugamba ebyobuwangwa ddiini. Ekyo nno si kibuuzo wabula kukukakasa. wa barakallahu fikum. Teweerabira nti guno gwali musomo gwaffe mulamba gwe twalabako lectures ez'enjawulo, era kyali kitabo kyaffe kye twasoma okukijja ku ddiba paka ku ddiba, ekigamba nti ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri. wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Kakati omusomo gwe tuliko mulala olwaleero, omusomo gwe tutambula nagwo gugamba ddala oli musiraamu. Naye era still omutwe guno guzze mu kitabo kyaffe kino ddala oli musiraamu. wa barakallahu fikum. Kitegeeza ki? Kitegeeza ahamiya, kitegeeza obukulu bwa kino. Weetegereze bulungi. Agamba Sheikh w'ekitiibwa hafidhahu llahu ta'ala nti omukkiriza ow'ekitiibwa kikulu nnyo era okumanya nti obusiraamu nga tebunnajja wano Abaganda baabanga n'eddiini mwe baasinzizanga. Amakulu bifo obusiraamu kujja wano Uganda, Abaganda baalinanga eddiini mwe baasinzizanga. Si bokka wabula n'abantu abalala ab'amawanga amalala baalinanga ebintu byabwe, eddiini zaabwe, eddiini mwe baasinzizanga. Okiwulidde bulungi, eddiini mwe baasinzizanga. Agamba Sheekh w'ekitiibwa nti baasinzanga lubaale ayitibwa Kibuuka, era nga bakkiriza nti yabawa obuwanguzi mu ntalo zaabwe. Okiwulidde, lubaale ayitibwa Kibuuka. Gano amannya si malungi ga kutuuma. Okiwulidde bulungi, Ddongo, Kibuuka, Kiwanuka, Mukasa, Musoke n'ebirala si malungi. Okiwulidde bulungi, mannya ga kishiriku.
okiwulidde mannya ga kishiriku mannya ga bakatonda b'Abaganda be basinza kubanga era n'abakyabasinza bakyaliwo nga bakyabasinza okiwulidde bulungi kati ono y'omu ku bo ayitibwa ani ayitibwa Kibuuka okiwulidde bulungi ayitibwa Kibuuka era kugamba Sheikh agamba nti era nga bakkiriza nti yabawa obuwanguzi mu ntalo zaabwe okiwulidde bulungi kati ono Kibuuka mbw akwasaganya ku ntalo bwe bagendanga okutabaala n'omulabe olutalo ne lubalukawo nga balaajalira Kibuuka abataase oba abawa obuwanguzi tunulira obubuze tunulira obushiriku obw'ekika ekyawaggulu Sheikh agamba nga gwe balaajanira okubataasa nga basisinkanye abalabe baabwe okiwulidde mu kifo ky'okusaba Allah tabaraka wa taala nga basaba Kibuuka okiwulidde nga basaba lubaalo oyo Allahu akbar walillahi alhamdu so nga naye munafu okiwulidde bulungi era naye kwegamba mwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Sheikh agamba basinzanga lubaale eddungu amakulu omulala yeddungu omulala mu bakatonda b'Abaganda yeddungu Abaganda abashiriku bwe twogera ku Baganda tubeera tutegeeza Abaganda abashiriku era abakyabiremeddemu okiwulidde kati katonda waabwe omulala ayitibwa ani ddungu Sheikh agamba nga bakkiriza nti yavunaanyizibwa ku by'ensiko okiwulidde kati oyo ddungu mbwe yavunaanyizibwa ku by'ensiko okiwulidde ebikwataganako n'ensiko olwo boolekera ddungu okiwulidde ebikwataganako n'ensiko olwo basaba ddungu balaajanira ddungu beesigamira ddungu barakallahu fikum agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti yabasobozesa okukwata ensolo ze bayigga mu ttale okiwulidde bulungi bagenda okuyigga balaajanira ddungu abasobozese okubeera nti bakwata oba bakwasa subhanallah agamba n'okutuusa olwaleero enjogera y'ekishiriku eri haramu amakulu akulaga nti enjogera eyo eri haramu yo okiwulidde bulungi naye nga enjogera y'ekishiriku gyagamba agamba atya egamba nti ddungu ayizze ekyali mmanyifu nnyo okiwulidde webali n'okutuusa olwaleero abakyabyogera mu ddungu ayizze gumukkiriza tosaana kubeera nti bino obibeeramu okiwulidde ayitibwa omukkiriza tosaana n'akamu n'akeddagala mu natawhid kwogera njogera ezifaanaganako nga zino ez'ekishiriku okiwulidde bulungi ez'obukaafu okiwulidde ez'ekishiriku ez'obukaafu abantu babyogera negwe omuyisiraamu tokkirizibwa n'akamu n'akeddagala kwogera bintu bifaanaganako bwe biti wabarakallahu fikum Sheikh agamba w'ekitiibwa baasinzanga lubaale Mukasa aleese omulala oyo wakusatu okiwulidde bulungi oyo wakusatu mu katonda w'Abaganda abashiriku Abaganda abashiriku so si Abaganda bannatawhidi Abaganda bannatawhidi katonda waabwe ye Allah tabaraka wa taala okiwulidde bulungi bo baasiramuka basiraamu abasinza Allah tabaraka wa taala nga tebamugattako kintu kirala kyonna wabula wano twogera ku Baganda abashiriku abakaafu okiwulidde bulungi omulala mu bakatonda baabwe ayitibwa ani Mukasa agamba Sheikh w'ekitiibwa nga bakkiriza nti yavunaanyizibwa ku nsonga zonna ez'ennyanja mbw'oyo Mukasa yakwasaganya ebyennyanja okiwulidde bulungi amakulu ebikwataganako n'ennyanja mbu Mukasa yabikwasaganya okiwulidde bulungi agamba Sheikh n'okutuusa olwaleero abakiriku abakaafu bakyasaba Mukasa w'ennyanja okiwulidde abakiriku abakaafu bakyasaba Mukasa w'ennyanja amakulu avunaanyizibwa ku nnyanja okiwulidde oba akwasaganya ebikwatagana neki n'ennyanja agamba Sheikh ow'ekitiibwa bakyamusaba ki abasobozese okugamba okubasomosa ennyanja amakulu bakyasaba Mukasa w'ennyanja okubasomosa ennyanja agamba era bayimba obuyimba ku maato obutendereza Mukasa mbw'abatuuse emitala okiwulidde mbw'abatuuse emitala Mukasa mbw'abayambe bayiteko bulungi nga tebafunye buzibu ennyanja ereme kwefuukuula n'ebifaanaganako bwe bityo eby'ekishiriku okiwulidde n'ebifaanaganako bwe bityo eby'ekishiriku agamba Sheikh w'ekitiibwa baasinzanga Kiwanuka amakulu oyo katonda omulala
okiwulidde bulungi ayitibwa ani Kiwanuka n'akuwa omulala ani Muwanga n'akuwa omulala Musoke ono n'amwogerako Musoke ng'agamba ki ng'agamba nti yavunaanyizibwa ku byenkuba okiwulidde yavunaanyizibwa ku byenkuba Musoke okiwulidde bulungi bwe yavunaanyizibwa ku byenkuba amakulu yenna nnyini ggulu yakontrolinga ebyawaggulu yakontrolinga enkuba okiwulidde bulungi bw'ayagala etonye bw'ayagala tetonnya gwe basaba okiwulidde bulungi okutonnya kwayo n'okukya kwayo oba okukwatibwa kwayo nerema kutonnya na'udhu billah Sheikh agamba ne balubaala abalala abasinzibwanga mu kizikiza ne mu bubuze obw'ekika ekyawaggulu okiwulidde bangi be basinzanga Sheikh agamba owekitiibwa hafizahullahu ta'ala nti oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala olw'okusaasira kwe yatutumira omubaka we owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atujje mu kizikiza ky'obutamanya atuzze mu kitangaala ky'okutegeera eyatutonda n'ekyatutonza okiwulidde bulungi amakulu oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala yatutumira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era nga n'ekimusindisizza kwe kubeera nti atujja mu kizikiza ky'obutamanya yatutonda wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala netudda ku baddungu netudda ku bamukasa netudda ku bakiwanuka netudda ku bakivuuka okiwulidde bulungi atunnyonnyole atulage ani omutuufu w'okusinzibwa ani katonda waffe yatutonda owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde si ekyo kyokka wabula era mu ngeri y'emu atulage n'ekyatutonza n'ensonga eyatutonza anti Allah agamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ezo zeddiiru okiwulidde bulungi oba role eyaleeta omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye tuli abeere nga atulaga abeere nga atusomesa abeere nga atuyigiriza abeere nga atujja mu bubuze atuzze mu buluŋŋamu okiwulidde atulage obuluŋŋamu abeere nga atujja mu kizikiza atuzze mu kitangaala owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Sheikh agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza ekyengera kino ekyamaanyi nti laqad manna Allahu ala almu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة آل عمران آية ياكمك شكمي انكاغا منيا أقام الله تبارك وتعالى ويشتيها انت مزم الدلا الله يوابك كريزي چينجرا اچاماني bweyabatumamu omubaka nga muntu nga bo abasomere amateeka ge era abatukuze amakulu okubajja mu shiriki n'obwononefu era abasomese Qur'ani ne sunna kyokka ng'olubereberye nga tannatumibwa baali mu bubuze obw'olulango amakulu obweyolefu wa barakallahu fikum agamba Sheikh wekitiibwa nti oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abagoberezi be baakola omulimu gw'okusaasaanya obusiraamu mu nsi yonna okutuusa naffe wano e Uganda obubaka lwe bwatutuukako nga baabuleeta baatusanga mu kizikiza ky'okusinza ebyo byolabye waggulu wamu ne shiriki omulala omuyitirivu gwe baayitanga ebyobuwangwa n'ennono okiwulidde barakallahu fikum amakulu nti oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yamugjawo nga loola ewedde okiwulidde naye bano abamukkiriza abamugoberera okiwulidde mu basahaba be n'abalala ne bafuba okulaba nti basaasaanya obusiraamu mu nsi yonna buli wamu wonna we basobodde naffe ne tufunira omwo omukisa mwana wattu obusiraamu ne bututuukako eno okiwulidde naye abaabuleeta baatusanga mu gasiya mu kafankunaali atagambika okiwulidde baatusanga mu bushiriku mu butamanya obutagambika obwewala okiwulidde bulungi tuli mu kusinza baddungu bakibuuka bakiwanuka bamukasa subhanallah okiwulidde bulungi era ng'ebyo bye baatusangako nga bye tulimu okiwulidde gasiya atagambika oyo
abantu bye bayitanga ebyobuwangwa n'ennono ye yalinga eddiini eyo okiwulidde bulungi era n'olwaleero babiyita ebyobuwangwa n'ennono okiwulidde era ddiini okiwulidde bulungi nga omutwe bwe gwakugambye ng'omusomo gwaffe bwe gugamba nti ebyobuwangwa ddiini okiwulidde bulungi barakallahu fiikum agamba sheekhu w'ekitiibwa ebyo abashiriku bye bayita ebyobuwangwa wano waliwo engeri bbiri ez'okusomamu nankani awantu wano okiwulidde era nga zombi zikola amakulu mwana wattu amajjuvu engeri esooka kwe kusoma nga tutaddewo full stop awasooka ne tugamba tutya ebyo amakulu ebyo byonna ebyogeddwa waggulu n'ebirala ebitoogeddwa abashiriku bye bayita ebyobuwangwa n'oteekawo full stop okiwulidde bulungi kati sheekhe n'akutegeeza oluvannyuma ddiini yennyini eyasangibwawo obusiraamu okiwulidde bulungi amakulu majjuvu engeri ey'okubiri eriwa y'ey'okuteeka wali koma n'osoma otya n'ogamba nti ebyo abashiriku bye bayita ebyobuwangwa amakulu koma sheekhe n'akukakasa ddiini yennyini eyasangibwawo obusiraamu engeri zombi zikola amakulu era nga majjuvu biidhnillahi tabaraka wataala wabaraka allahu fiikum wajazakum allahu khairan wakathara allahu min amthalikum naam n'olwekyo kisome nga bw'obeera okoze eki nga bw'obeera oyagadde wabaraka allahu fiikum kakati sheekhe agamba ow'ekitiibwa nti era erina n'amasinzizo amatongole agamanyiddwa buli omu agayitibwa amasabo n'ebiggwa awakolebwa buli kika ky'obushiriku era balina n'abawalimu abayitibwa abasamize barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan wakathara allahu min amthalikum n'olwekyo baddu ba allah subhanahu wa ta'ala ebyobuwangwa ddiini gwe musomo gwaffe bwe gubadde olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nyongera okukubiriza baddu ba allah subhanahu wa ta'ala abaddu mwenna barakallahu fiikum nti ekitabo kino bannange ekitabo kino ddala ddala oli musiraamu ekitabo kino kikulu nnyo n'ekyennyamiza olwaleero tuli ku lecture ya namba 9 naye wayinza okuba nga waliwo abafolowinga naye nga ate tebakirina ekyo kikyamu ekyo kibi si kirungi okiwulidde folowinga ng'amaloboozi ogawuliriza naye nga n'ekitabo okirina ng'obuwandiiko obulina muddu wa allah subhanahu wa ta'ala naam ekitabo kino barakallahu fiikum kifune ggwe wennyini okiwa abantu bo bakisome okiwulidde bulungi kugamba abaana bo bateeke mu ddalasa gwe wennyini ng'okisomesa awaka okiwulidde bulungi gwe wennyini ng'okisomesa abantu bo kisomesa abaana bo ekitabo kino kikwate muddu wa allah subhanahu wa ta'ala okiweereze mu kyalo mu bamuzeeyi baffe bakadde baffe tufube okulaba nti ebitabo nga bino tubibatuusaako okiwulidde tubibatuusaako babeere nga bongera okutegeera enzikiriza okiwulidde ekitabo ebyobuwangwa ddiini toba n'eddiini ebbiri kyennyamiza nti n'olwaleero wayinza okuba nga waliwo abatakirina okiwulidde bulungi wayinza okuba nga waliwo abatakirina naye nga kikyamu si kituufu ekitabo kibeere nakyo ate okisome naam fubanga bw'osobola okubeera nti okifunira abantu bo mu byalo eyo okiwulidde gula kopizi z'oguze kino tetubakubiriza bannange kubeera nti olw'okubanga kufunamu ssente naki wallahi si kyekyo malayira allah subhanahu wa ta'ala wabula ekikulu ekisingira ddala eri abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala ng'ebintu nga bino tebirina ngeri kijje bibatuukako okiwulidde bino ebya audio simanya ate nankani tebajja kufuna misomo ng'egyo naye bw'okwata ekitabo nga kino n'okimutuusaako okiwulidde n'akisoma oba oli awo ajja kulongoosa enzikiriza ye bannange enzikiriza kikulu bannange tawhidi kikulu anaatuuka mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala ng'enzikiriza ye yali nnamu ng'atuuseeyo ne tawhidi oyo agenda kwesiima baddu ba allah subhanahu wa ta'ala wabula gwe kanaatanda n'atuukayo gwe taatawo mugandawo jjajjaawo ani omwagaliza ekyo anaatuuka mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala nga yali mushiriku ng'enzikiriza yalimu ebituli okiwulidde nga yali mu bukaafu obutagambika
oyo agenda kuba alabye nnyo okiwulidde agenda kubeera mukaaba mu biwoobe mu kwejjusa nga la yanfau nadam ng'okwejjusa tekugasa n'akamu n'akeddagala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم ورواية بإذن الله تبارك وتعالى كتكماو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.